kino kyebateekako nakisobola musajja gwe bwe mutwogeza ebyama byaffe ne mufunikira nga temutuyambye. Gwosobola okwebaka ne muwalawo, osobola okwebaka ne kitaawo. Ati sinnategeera kati ate ebyo bijjiramu wa? Sisobola kuzaala kubanga kitange yansiba yaŋŋamba okuzaala ku mwana nga maze kwebaka naye ate nga siri ebaka naye kuba sisobola kwebaka na. Kati Mukujja nze sibitegedde. Mbuliramu. Toyinza bitegeera. Ababiwuliriza babitegedde. Taata kwemonaamona dota. Ate ensi erimu amawano. Ate wulira ono bannaye. Kigaliwo amawano gw'olabiwa. Kati komewo. 773838665 ne noti 7 beba kiwa General Hardware. Temumukubira nga mugamba ndobeso. Amugula. Allo. Sebo. Allo. Sebo. Jebaleko. Kale sebo nayo jebale sebo. Nze bampita Mukujja wano mu program sisimuka. Wangambye kukubireko. Bame Mukujja mbadde nsaba onnyambe. Kuba nina mukazi wange sitegeera bulungi. Ekisooka mbadde naye ebbanga tayagala kunzaalira. Obadde naye ebbanga tayagala kunzaalira yeebuzaabuza ate baŋŋamba alinayo omusajja ow'ebweru nti gwayagala ozaalira ebintu ne bibeerawo nga bimboza omutwe. Ekirala mukwano gw'omupa gundi mukwano gwa Pamela yajja n'aŋŋamba esimanyi alinayo omwana byonna sibimanyi mbadde nsaba kumundobesezaawo. Kiki kati kiki oyagala okumanya? Omusajja ow'ebweru oba alina omwana kiki? Wangi? Netuwakayo mukulu efudde. Wangi? Allo. Ompulira? Okuwulira. Obadde oyagala kumanya ki? Yamanyi oba omusajja gyali oyo ow'ebweru gw'alinzaazaalire oba nze lwaki tanzaalira storage. Ekirala njala mmanya ddala kituufu omukazi ono yali yazaalako oba omukyala yani? Buza n'ebintu ndaba alinga yazaalako. Omukyala yani? Ye Pamela sebo. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Hello. Pamela. Wani. Jebale. Kale nawe jebale. Kakati Pamela oli free tusobola okwogeramu? Kuchoba. Pamela nze ndi musawo. Omuganda ate nga ne mu kizungu mbeerayo. Ojja kunsonyiwa nasooka mu Kiganda ne mala ate ne nkolifayinga ne mu kizungu nkube empiso ate n'amayembe empita. Yogera ensonga ekkubiza essimu towetoloola nkuyambe ntya? Nze ndiwo okuyamba. Otya? Nkuyamba mu bizibu ebimu tulabe nga tukwasaganya kubanga nange ndi muzadde. Kati okunyamaze nazzeko ne kugamba nti neetaaga obuyambi. No. Kakati waliwo omuntu era yampitiddemu nkuyambe olw'ebintu ebirungi byenkoledde abantu era n'obugagga mwembujje amamotoka amataka amayumba bajja banneebaza. Biyamba gwe tombuulira amamotoka go n'amayumba ekongo kwebyo kwendya. Anti kyenkugamba mbadde njagala nkuyambeko ofune omwana. Ogambye ki? Obuuse ku mwana. Mubuuse bwe simubuusa ni mwana wa nnyoko bwe sibuusabuusa kikwatirako waloso kisango atonkoya nawe tomalira budde. So kakati banange munsabire busabizi mugambwe. Naddamu gikwana.
musajja watuno naawe like ebyokola olina bitono. Pamela. Yogera. Pamela nze nkubulire ngenda kuyamba kino sikikola lwakuba nti oba kiki nkikola lwakuba nti nange ndi muzadde abantu abayise mu mbeera gy'oyiseemu bangi kati mbadde nsaba oba ojje ku ddwaliro oba ondagirire wooli nsobola okuyamba. Sagala kumanya wabijjewo na sagala kumanya buzaddewo kuba sigwa nzala nina abanzaala oba okitegeera. Gwe nkabera mukakamu bangi era batandikanga gwe nga bayomba naye bamaliriza bansiimye ndi musajja mulungi ate enkoledde abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa baminisita baMP bani kati ba MP baminisita nze binkwatirako wa kiba kitonna ensonyiwa byensonyiwa ebyange ebizibu byange birekese bondeka nekonete naku ku mutima nzijukiza kyempiseemu ebbanga lino lyonna okulotuuka wano nga siina mwana oloza tekinnuma. Tokaaba kati bakisikaabo manyi kyempitamu ngwe ekyerize kinnemerera nkugambye ndi muganda omusawo muganda n'omubuzu nja kukuyamba kati ekikukaabya kiki kino kyewetekako nakisobola musajja gwe bwe mutwogeza ebyama byaffe nemufunigira nga temutuyambye gwosobola okwebaka ne muwalawo osobola okwebaka ne kitaawo anti sinategeera kati ate ebyo bijjiramuwa sisobola kuzaala kubanga kitange yansiba yaŋŋamba okuzaba ku mwana nga maze kwebaka naye ate nga siri ebaka naye kuba sobola kwebaka na kitange wakiri okufa nga ndi mugumba. Tokaaba mbulira wonyambira ngenda kuyamba tokaaba kyanga kitange yansiba nina kwebaka naye nsobola okwebaka ne kitange wakiri kanfa obugumba naye nga sebase na kitange sisobola omusajja oyo nali manya asanga kumbe yali serious kati kitaawo akusobola kwebaka na kitange wakiri nja kufa obugumba. Kitaawo akuzaalira ddala taata nzaala ngamba neebake naye watali ekyo siri kwomba kumpeke ya mwana Neka. Kati bwona akaba nange nkwasa ennaku. Neka. Kakati taata wo yaliwa. Taata wo yaliwa. Omusajja oyo. Taata wo tomwita kisiraani. Yasiraanye obulamu bwange ekisiraani ekyo. Azex birangirangi bwatu bwagambye kansubire nti endobeso mugiwulidde nakachwa bwetu bwetambudde nkibi kale esimu zaffe noti nya emunya 252 noti 5 ne noti nya emunya 252 377 ku kitabuli ky'omuziki ekisinga BTFM. Abasimuse good morning naye bannange omusawo oyo yabadde ayagala asooka avumibwemu kubanga okwesoma kwabadde yeesomamu omusawo simutegedde bulungi naye bambi sitole by'omukyala bambi nkutteko omusajja byabadde anoonyereza okumanya bambi tebiri eby'omwana w'abandi mwagala ayina ennaku ye ng'omuntu amanya gange nze mutuuse butubaluweero gyesezigitano naye kyendabyewo mukonyo okimanyi ti abazadde abasinga ebintu balina okukozebako ku baana baabwe naye lwaki musajja munnange munange anonye mukazi w'eddagala vumulamuko webale abasimusi mwasuze mutaba mikwano naye bannange musawo webale kufaayo nnyo mujja mukyama kuba tabadde mwangu bataata nammwe mwefuge okuteekangawo obukwakulizo obw'ekisiru obutaliimu bwibanga bituufu byadde ategeeza mamange omukyala navuje Christina ekirimbo ekyotera kwali mami Martin Buddo tokaaba munnaye bibaawo nande ekyusa embaga nteesa bweti kataabuze kisiraani bannange akoze bubi nnyo bannange mulimu abazadde abeebuza amagezi kati gwe taata weegatte n'omwana wo nga kiki kyofa enze bannange ebyo byebiwomene ku byabataata kazibu ekkapa kino naakitwale musajja wattu owulidde embeera mukazi wo gy'ayitamu
gwefuna bw'omuyamba ono maama namwe namaliga mu katale musibe bulungi abasimusi ono nno basooka kwabulanga bulijjo zikusooka asinziira namama okota mugoma ekiringete mu mpigi nze munnaye kyendiko ndaba ŋŋamba mu kyalo oyo takigezaako agume bwe kuba kufa ase kuba kive nnyo ekyokwegatta ne gundi oyo kibi nnyo ne Buganda tekibaawo kizira n'okutta kitta oyo nnyina yafa nga tamubuulidde taata we mutuufu oyo si kitaawe oyo alabika yali muntu wa ku kyalo bamulekera bulekezi naye tayagala kubuulira muwala kituufu mukunja ogambye oli musawo muganda omwana nno mujjanjaba omulabirire